Museveni awe Museveni. Oh, this is terrible. Yeah. Abantu besemba mulembeza mulaba ebikolebero ndowooza mulaba omuswago buli wano ndowooza mulaba abalesera kusiira kutta abantu Kamo yatambule. temukaana nabo temulwana nabo temukaana nabo Kamo yatambule. temukaana nabo temukaana nabo mubaleke bakole ebikolebero mubaleke bakuke mubaleke ensonga nabo mubatuluzeemu kamera mubeeyo edi listen to me mubeeyo mubaleke mubate abantu banyamawulire mubatunuzeemu kamera These guys are just trying to shoot the people. They are coaching their pieces and guns. Banange Museveni aswadde nnyo ku myaka 8 tasobola kukola bwotyo abantu bwebaba mubaleke abantu basalewo abantu balekere eddembe lyabwe lwaki muswaza ente lya Uganda bamatinde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo kalumingo tuliyambale ngule tulizima mu Uganda tuliyambala tuliyambala omulezimba sama ebale bambiyo kalute tuliyambale ngule abanga besemba bule Osukonga bunzi tuliyambale ngule mama tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuyagasinga wete tuliyambale ngule tulivuma baana baffe mikono gyange temutya beebale kutwagala beebale kumanya mazima wadde babakuba tyagasi wadde babakuba amasasi tubeere bagumu baana baffe akabonere manvuuli ebyo byonna bibeerawo
gavumenti beera egenda kukyuka era byonna bibeerawo nga gavumenti egenda kukyuka byonna byonna bibeerawo nga gavumenti egenda kukyuka mugume baana baffe mugume naye gye muli kasite obubaka mubufuna era byonna bibeerawo nga gavumenti egenda kukyuka gavumenti bweba egenda kukyuka ebyo byonna byonna bibeerawo mugume baana baffe mugume ebyo byonna ebikolobero babikola naye bajja genda balimba ebyo bikolobero bajja bikola byonna naye bajja genda kubanga katonda ali ku siigi yaffe mugume baana baffe mugume bebaba bakwagala lwaki okuba abantu bebaba bakwagala lwaki otulugunya abantu baba olina obuwagizi lwaki okuba abantu Museveni aswadde nnyo Museveni awemuse mutulabiranga ddala akabonero manvuuli n'enyazi mulalirenga ddala mugume baana baffe bano batemu bano baziba misango bano bakozi ba bikolobero baagala kutta abantu naye baswavu mugume baana baffe mugume katonda ali naffe tujja kuwangula batunuzeemu kamera mubatunuzeemu kamera ensi njagala erabe obuswavu bwa Museveni alimbalimba abantu nti alwanirira ddembe mwebale kuguma abaana b'essembalule akalulu kamme ke kawonya luno yonna akalulu kamme ke kasalawo akalulu kamme ke kamalawo bino akalulu kamme ke kamalawo tiyagas mugume baana baffe mugume olunaku lwa 14 mugume baana baffe mugume olunaku lwa 14 mwebale kuguma baana baffe mwebale kuguma ndeeza mulabye amazima ndeeza mulabye okubye emirundi ebiri muganda wange abasajja bamwisimu bano batidde bano batitizi tebalinawo kaliyano tebalinawo kamu abambudde muganda wange Sebo vako tu olikuchi Speedy.
batta abantu bakuba abantu bakozesa amagye bayonoona ekifaananyi ky'amagye enseera bebakozesa ekifaananyi ky'amagye ne bayokubaakira Uganda black yellow and red representing a beautiful nation that was gifted by nature and they are misusing the Uganda flag. Enseera yetegereza ekigenda maaso naye okuwera abalala tukulaga binesa wali wasibibwa nnyo naye twagala tukulage tulabe nga shot dictator yeyambule alibwerere sawa sembabule dictator alibwerere yasose kweyambula yasose kweyambula yakole ekikula era just committing crimes against humanity. Just but of course, these are the main things, atrocities that they commit to us. None of them is going to make us lose focus on the crimes. We are stopping at nothing in this quest for freedom, for a free nation. Look at where we are sitting. Look at the roads. Look at the roads. Where we are passing. Look, this is Zimbabwe, where Sam Tesa hails from. Sam Tesa, just look at the mess. Roads that lead to his place where he comes from. Just imagine how these guys have just misruled us. All the intentions that they had was just to loot all the country's resources. They were never patriotic at all. All they wanted to just loot resources for selfish personal gains. Imagine. Nothing. They are atrocities.
Ugandans to fight for freedom in their country. Nothing, totally nothing can stop this revolution. Come 14th January 2021.